mpulira ensi yonna eri ku mabaati simanyi mabaati ekyange ku mabaati kiri bwe kiti newe nandibadde minisita Kalamojja tebaagala mabaati. Have you seen any Kalamajongo person demonstrating n'abagali mu ggwabanja nabo baagala gabba mwakola gundi enfu mwateeka ekintu ekifu ku bantu Kalamojja tebaagala mabaati bali tebabeera mu nnyumba bali batambula eno n'eri mwaleetera baminisita ekikemo oba baagabba kasaba no balina ekyogakozesa Abakalamojja tebaagala mabaati. Ekyo kyamabaati n'enkivaako ngendeddewo ku TikTokers. But TikTokers is a group of people you can't even toyinza namanya bameka kubanga the whole country Uganda yaba TikTok I guess. Lumu Katolu bwamanga bamubuuza nga bakagundi bazze ba Madrat and Chiko bamaliyachi balesoyo comedy wo mu night ow'okuyimirira awo ne basessa ne ono aliwo stand up comedy nga bali bamanyira theater. Katolu bwama yawulira ennugu up to now tasonyiwanga ba Madrat alaba nga tebasaanidde era buli bamubuuzanga mu theater kubanga oba obiraba mu different form. However Katolu bwama realized later confessed oba yamala n'afuna ekikanga wanti bana abavubuka bali batekinze over comedy w'abantu nga wadde waliwo bana abali creative baani ba Fan Factory abazanye ebiri scriptured bano bamaliyachi Kapale simanyi bano ono omuddugavu Same alinga enzinziiri ne munne simanyi Brown and Zoro simanyi nga balese comedy ow'okuddaawo ne bajjamu amasaati ne bakankana obubina ne bazanyanga abakazi kati bana abali scriptured ba John Segawa bagenda mu series era olaba embaga z'embaata awo ne zidobonkana theater za Katolu bwama ne zigwa nga bano bamaliya kibazze abantu nga baagala byakuwemula simanyi omukazi ebbeere bw'omutuuka banogwa ku stage ne beekola ebyekisirusiru ne bajjako abantu ne baleetera abantu happiness ne beerabira ebya theater not completely kubanga gundi ajja kunyiigira oli ow'olugezigezi owa Fan Factory oyo gwe twabadde naye kusabula omuzanyi wa firimu. Now bamaliyachi we bamaze okujja respect in all aspect TikTok nejja TikTok nagambye nti waliwo kye tuyita innovation naye disruptive innovation eno innovation ya internet naye ate erinamu disruptive element nti TikTok yasuula ne noob revolution ya noob TikTok yasuula revolution fe twagikuba ne tugula abantu amaaso naye ate TikTok ya movinga nnyo obwongo bw'aba youth nti buli muntu ali creative ku kyasobola okukola buli walaba Chakala buli walaba Mickey Zifane bwalaba Phoebe bwalaba simanyi ani sibamanyi abasinga naye ng'abo bemanyi Hash Poppy okitegeera they popping out Tom D bafuuka ba stars basebo simanyi bamweyana simanyi no champion Gudo abaana batandise okutegeera nti kati concentration neba diverted olaba revolution yewegenderaawo mu magezi alaba jukira balinga the youngest population gye tulina yonna mu 2 ya focusinga ku byobufuzi little they know nga bamanyi naye nga tebannabitwala kati bamanyi nti YouTube evaako sente ne TikTok eriko ebirabo bamanyi nti you can be a star or out of your phone and social media. They no longer concentrate on politics. People power. Bah! Hey! Down! Aba youth tebalina concentration kati ndala. Baina ya content creation. Cause balabye bannabwe nga bafuuka baki personalities. Toyina ky'omugamba nawe asipopi omuteke mu byobufuzi otya. Chakala. Uya ali ku nnyonyi kati bonna abafaani bane. Jukira baba bafaani bo naye nga ate bakola ekintu kyekimu naye. Obo basingako just luck, obo basingako hard work, consistency. Kubanga ebyo byonna bijjira mu muntu oli likeable
okitegeera kati Chakala ali likeable. Yes, ali likeable n'engeri yonna ali likeable. Waliwo n'oyo w'obuviiriviiri bonna nze ne Tom Dya nnyumira engeri gye bakolamu ati waabwe engeri gye batambula n'abo abaana bato bonna. Pressure gye baleese esudde ba comedy. Yes, bano abatali organized nabadde nkyogerako kusanyuka bano bakapale simanyi Sebbanga era kirungi Sebbanga yadda mu matooke kubanga zino skit za 2 minutes 1 to 2 minutes kakati twade tukubisako ebirozo ne mugalabayo newosasula ogenda olaba comedian mu comedy store oba n'essimu yo ne headphones nga bakyali mu bino simanyi on the stage bakyeyogeza wano oli ku Mickey Sims fane jukira mulimu w'obuloboozi continue chai subana laisano kati bulina abaloboozi babukola obwongo bw'omuntu bwonna ne bubeera nga buli kept within 2 minutes entertained happy funny aguze drink ye kati ekimuleeta alyoka alaba ono ajja okujjamu essaati amuyiseeko entuuyo amalamu amusabeesabe ssente amwesibe kiki okitegedde kati there is too much pressure ku TikTok yennyini already bo bennyini beyinako pressure cause every single minute creativity bamuyize buli muntu asobola omukola oba oli awo n'olaba Yvonne oba oli awo n'olaba gundi oba oli Yvonne ndowooza wa Facebook. I like Yvonne so much kakati oba oli awo n'olaba Miki buli lunaku alina okukola skit alina gyongeramu abantu alina it is too much hard work era abo abaana balaba edduka video zaabwe ziba clear skit bwabwe buli clear bulimu ssente kamera zeezo bano ne bajja nga muzikiza tomulaba waabuukabuuka pulo talina comedy walaba Shira Gasumba ng'atandika Shira Gasumba wali ne God is plan kale ate simanyi oli ne Rikimani ngo yamufuula comedy bwalaba omulema ndaba noono wakagulu akalema batuuka nga tebalina byakuzannya ne baprovoking a tribe ne baprovoking a dean ne obalaba mu misango Maria kyenyiza abasiraamu kubanga they need to create. How do you become exceptional? Abamu kati batandise kujanga mu underwear talina nga ayambadde kipulenga oyenyenye what type of comedy is that? Kati fesife tubayinako obuzibu pressure ba TikTok gye bataddeko muhanji abadde atekayo comedy store buli lwakuna takyakisobola atakisobola because they are lying to him as they are seated in comedy store what they are watching Chakala 2 minutes na watchinga Mickey 2 minutes na watchinga Ash Poppy 2 minutes na alaba Sebo 2 minutes na alaba Tom D kakamba na atudde mu kinyumu kukwana perception sajja agezo labanga comedy store yetaago bawo mulundi ogwo omwezi ate n'ogwo ogumu kugenda kujjako abaana abavudde ku TikTok and they are doing it omwogezi yekka yali safe kubanga toyinza geta kwogera toyinza geta kwogera nze njogera everyday kyandibadde mu luzungu kyandibadde monotonous kwaga buli lunaku ayogera bikine ate katiza mu different species yeah owulira kati how they compete with that person ayogera everyday 17 hours talking monster Iculi no one Eyasse nobody Aleese still owulidde pressure eri kuba TikTok bo bennyini ate already nange nzija nze Iculi tomanyi mu kweteekawo I will never be left away bwete wengenda noyingira eggulu nze Iculi ekimanyi kyoba asimba kwamu nkimanyi amu yagenda dda mu ggulu ku birungi byakola kati si yinza kuva wali amisi kigondo aliba aliyingira ati nga lyeggalanga nange ndi munda neggulu wali lyetaagamu okubaza golowooza lwaki abantu bwe bagenda bakula beeyunira ekyaki babeera basaba basemberesembere kumpi n'abalevulandi babbi abanaagenda mu ggulu amisi kigundu simuvaako nkimanyi bulungi oyo ejjana nga muvaako nti nagamba ne bwangu bantuula ku gate mpaka lwansonyiwa kati awo twakivaako si bosi wange oli family member you know
weteeka awantu awatuufu awagenda woza simayisima okusabiriza kuba kusinga okukola lwaki sikola ekyo gwe kitwale nga bw'oyagala naye nze nkubuulidde amazima mbadde nkyakugamba batikitooka kati batadde puresya nyingi nnyo kuba organizinga comedy abantu tunula buli bbala Uganda abantu balizootinze baka tu band music buli obadde olaba comedy buli wamu batimba comedy buli wamu kati batimba band music. Ugandans they have shifted. I'm telling you. Nzimbeera na attention ndaba ebintu nembiwo kasita TV zaddamu okukola ebivulu ebyobwereere jjukira nti batikitooka bafuna ebirabo kati ate TV zorganizing ebivulu ebyobwereere oweetaaga TV tojja kugenda ogamba esanyuka TV ti mumpeyo ssente oyimba enansana sanyuka TV yebekoledde favor. Remember yo yeri bantu bagiraba bamanyi abakozi basanyuka TV kati olaba ow'ekitone kya nga teyagenda ku mutimbagano wagenda obubonaabona ebivulu bingi ebimu bya TV ekya TV tosuubira kukusasula kubanga yo TV gwogyetaaga yeeyina abawagizi baayo sanyuka TV bali mu buli kanyomero bayina abantu baabwe be baba baliizi Sandra Liane Keys Ray P tobabulya ne byabayimbi kati abayimbi ne bafuuka surplus to requirement. Yes at most kati ab'ebitone bonna balina okweyi waliwo abayimbi bafuukidde ki surplus to requirement kubanga they are no longer the entertaining factor. No, but TV presenter bafuuka popular abantu nansana baba balinze Keizi era wedde bweyato balaba babuuza amako olinzaane nansana ninze Keizi aliraikebo mutwe nsujju aliraikebo omwo mwonna mwakanulira amaaso omwo kigenyagenya aliraikebo alinga kakalaamu mama wange ayagala kakalaamu yagala talaba nk'omuntu afaanana linnya lye ajja tinimuga kati mama kakalaamu olananganze kakalaamu mumanyi. Yes, so abayimbi se bakyali polite as comedians so nkuwadde nti batikitoka pressure gye batadde kuba comedians bana aba stand up oyina okugitegeera kubanga oyina okubanga yegwe Madrat and Chiko nga at the same time TikTok account yo naye running same content era mugenda mulaba abantu bangi bali mu skits era muzirabamu basi spice mumulaba ajjanga beredde. You need to substitute for everything that happens but chosen beke obalaba bano ba anitairo izolo bategeera dda bayingira dda obulamu bwa TikTok gwe ddawo situla essimu nga tomanyi kitambula ojja kugenda buli kimu gwoyiwa okutenda ng'ositula essimu gw'ogikyaginga amangu mwe muziteeka mu kava muzirabirira naye nga gwe tolinaako kintu as people create every day era osigadde otunula butunuzi sinasimanyi bakola biki simanyi si bya myaka gyo as if bakuteekako mumanya myaka gy'abantu obusiru obukuli. Wake up faster than expected. Okitegeererewo obeera oli comedian kati nga Sebbanga musajja mugezi yayingirirawo enseenene Sebbanga eyakago service mwagala nnyo Sebbanga big up on yourself Sebbanga eyakago service akuleetera ebintu Dubai kati amakanzu gange ngenda bagawa Sebbanga lwakuba agange siga mbayita mwenna abawagizi ba Iculi abaswaga abakyali bange abakabi. Yes, ekanzu eyange gye naleese okutunda nze agyereetera Iculi nze nnyini ojja zindabamu nkusikirize naye zaabo bokka abategeera sitayiro ne tulina obba ne sitayiro tetujja kwemikisinga mu buli omu kati aba sitayiro aga. Yes, you know Iculi brand nene nze nkyangu nnyo tunda ekkanzu mitwalo 3 abantu bedda bankubira njagala ekkanzu 3 njagala ekkanzu 2 tonziza mwoyo talk
simanyo isima Museveni yatunze ente yagiguza Ramaphosa ente milioni 3.7 milioni kati goyinza otandika opima kilo zente bannange ente muyo asigwe Museveni is a brand kati Iculi ndi big brand manyi bayimupima speaker ajja kugula kanzu z'amagogo ezo 5 milioni 5 kati ng'ongamba ngende wa speaker mugambe mbwe kanzu ya mitwalo 10 oli musiru tetumanyi bantu bebamu. Your network is your net worth. Kati toddawo oba tosobola kanzu yange giwandiikako bikyapa naye nga maba wagize abalungi abaakasente era siyise bali bubi sikolangako linnya ttunza bali bubi awulira nga mitwalo 3 togasobola weesonyiwe kanzu ya Iculi loud and clear kubanga ne gye nagenze dola gye yantwala ewali amakanzu ag'ebbeeyi agabali abawarabu bannannyini nsi saalonda gonna g'omanyi mukwano zino zo ndala munkubiramu ababoyi bange tunyume tuyingire Ramadani ng'ajja ewala ebijja kutalawuya nayo bikitegeera yalinaye kayisima ako sega kayisima ko wikati. Yes, I don't eat myself silly. Nenga kati wait neyongedde jalla jalalu nziruka nesewe mmere tegenda your network is your network kati gotonsuubira otwala ekanzu zange inza abantu bemmanya abambala amakanzu ag'ebbeeyi nze mbayinaani n'abantu abalina tebalina buzibu mu mitwalo 3 kati gwalina obuzibu n'emitwalo 3 5 n'akakadde ali mukumbuuza kanzu ey'akakadde erimu Google. Yes, kati gwoli mukumbuuza ebibuuzo siina budde buddamu bibuuzo nina obudde bukola ekintu eki to get calls deliver medium large and extra large awidea ez'abaana n'abakazi mpeereza order saagala kubatika kyesiigaayi for now ndi kuzaabasajja buli muntu omanyi alowooza ku bakazi this time n'abakazi ate balina olaba ku basajja abanyuma si kyekyo mabajati kaji kakuyiteko wali mu kavimba ino Shafiki Muzata ikanzu ejja kunyumira ku mibiri gyegyo waliwo bakyali bange abalabika obulungi alanikiwa akuba akakanzu nooti abaana b'emunyonyawo bonna Saddaamu baani bonna bakyali bange bonna bagiraga Iculi ekanzu esoba kati abaana b'emunyonyo oyinza omuwa ekanzu emitwalo 10 akujeregerawo bali bawamba bamanyiira agamuwaayi zino kanzu ki kati nino batwalira ekanzu nga zeezo. Yes, ate bwe bamanyi nozigula nga si basiraamu ng'ajambala bwambazi ku Friday mbayina bangi nnyo atagisobola gyesonyiwe toteekako komenti yo clear. Simanyi olina mpoleza mbu wane Dubai Dubai waliyo molo ne waliyo ne was tebintu sibi ebimu ice cream gosanga mu Dubai mall tomwemanyiza nga wemanyiza ow'okukkubo price size zimu munsi yonna olina okufunayo omuntu gwe weesiga teri kintu kizibu ku nsi nga kulivinga ku mazima bw'olivinga ku mazima ebiseera ebisinga omaliriza toyina kyoyina oba olusinga obwavu bukulumye nnyo naye bannanga amazima gawooma omuntu ow'amazima aba n'obukkakka mu mutima n'eddembe gwe ne woobeera ne ssente zitya naye nga baakutumya ekintu trust ku kyalo kw'obeera oyinza otya if people trust you omuntu ali trusted muwe ekitiibwa bw'ofunangayo omuntu yenna nga w'amazima gy'oli mutwale nga muntu wa ttendo kuba amazima mazibu okulivingako bangi bagavaako olw'embeera n'obukwakulizo bwe zuliko nze Kasumba Isima gwe mmanyi ow'amazima
nga gamusukkako waliyo abantu b'amazima n'omuteresa ssente zo wallahi noddayo nga zennyini nga we wazimuwa nga wazirina ng'ate si mugagga sinti yazikozesaako n'azizza nga bwe wazimuwa nga wazirina abantu we batyo batono ebiseera ebisinga babana bantu baavu oyita ku kyawo ne bagamba omusajja ali wali omulaba oyo atungenga tuti bw'aba yagambye kituufu teresa oyo ng'ayina amazima naye nga tali kulaakulana kuba amazima gagenda mpola trust bw'ofunanga omuntu gw'otrustinga bambi muwe ku kitiibwa trust kintu kizibu okufuna okufunika obwesigwa abantu muli mu nsi eno naye ne bagamba leeta abantu abakwesiga wootegeera ensi ng'olina ssente nga buli muntu akimanya oli mugagga naye wallahi nga ne baga nti wayimirireyo abaana Adamu abasobola oga nti omusajja oyo tumwesiga wallahi nga tebaliiwo naye nga abantu bakulaba nti oli mugagga n'ennyumba ozimba naye ng'ennyumba ozimbye yankaayana gwe ne baganda bo mwagala kwetema obasinze bukambwe ettaka n'olitwala nga bya busika n'okaayana abalala ne bakuvaako n'otandikiraawo n'ogaggawala naye abantu okukulondayo nti bakwesiga wallahi kizibu kigezeeko olabe omuntu womuzuulanga nga w'amazima nga mwesigwa gy'oli bambi mukwate bulungi nze abantu bonna ab'amazima n'obwesigwa gye ndi mbakwatira ddala bulungi na maneja wange amita Tyson mwesiga ate nga nkiwulira kuva munda muno mu mutima okiwulira kakalaamu mwesiga nnyo tebuli kyeryankoledde naye mwesiga olina ofuna omuntu n'omwesiga ate karakita z'omuntu omwesigwa ozirabanga omuntu omwesigwa omuntu aba naye oluusi oyinza okwejjako omuntu omwesigwa n'ogenda n'abaliki abakatijjo abakaseera abaliwo olw'okubanga oyina abasekere ayengezza mwerabira nnyo ab'amazima ne mugenda n'abasekere ayengezza ogenda otuukeyo ng'ebintu bikulemeredde n'ojjukira kyaliiwo ne mukwano gwo gwe waleka nga gwe kiyita ati asiraanye simanya abo nabo tebayi naye nga yijja siti ali ku mazima teyamanyira bintu bya bukumpanya n'omwejjako ate ng'omwetaaga nnyo so nga olwaleero olunaku lwange luno njagala abantu bagamba omuntu ow'amazima tasangika naddala mu mulembe guno bw'osanga omuntu n'aba w'amazima gy'oli muvaluwinga ennyo ebiseera ebisinga omuntu ow'amazima taba mu mbeera nnungi kubanga ebintu eby'amazima bimulemesa okukola ebintu bingi mu mulembe guno okufuna ebirungi ate olina okukola ebibi bingi abawala bw'omulaba mu mmotoka be babasinze okwebaka mu maloogi ne wooteeri agakabi baali tufuulanga na swaga buli we batuuka mu wooteeri n'asinappinga amendisa wooteeri naye ng'oyagala mubuuza okolamu ki nga bagamba is blessed you want to cast the girl leave the girl in peace kubaba bategedde oyagala koona ku kinyusi naye n'omuwala eyeekuuma naddeeka nga bw'asoma bw'akuumye virginity ate gwe muyita fala ne mumumalamu amaanyi n'olekawo ow'amazima ali mu kusoma ajja omuwase n'opaala ne gwolaba mu mawooteeri simanyi n'omuwala mwana wa kabi naye nga teweebuuza akola ki mu mawooteeri trust ebintu ebisasamaza byejja bingi nnyo byerabiza abantu abatuufu n'ogenda n'abakyamuukiriza kubanga okukyamuukiriza kati kwawamba olekawo omuwala asoma nga bwadde ewaka era oba omuyitirawo fala nodda ku muwala gwolaba simanyi sipiika hotel simanyi gondi naye nga gwe muli ekikusa kyogawo n'omuwala oba akikola atya nange njagala mbere kubo kumbe nga weebuuza akola ki mu mawooteeri akola mu wooteeri oba tokyebuuza n'olekawo omutuufu n'ogenda n'oli n'olekawo omukazi ow'abaana babiri nti toyagala alina baana ate n'ogenda neyo akajjamu embuto nnya kuba gwe buli womulaba abasiriimu abamupate
yakajjamu embutezi nnya nolekawo w'abaana aba nti sibeera na mukazi azadde okujjamu olubuto kuzaala. Owulira ebintu by'ensi eno bizibu bwe bityo. Wofunanga omuntu ow'amazima mukwate bulungi ddala. Kati abantu bagenda ne bamprovokinga nenzija nenyingira abantu nemba nnyonnyola okakana amasimu gankubirwa ekiro kyonna. Aba feminist bandi bubi era isima don't live siba bambi nemagamo omukazi eyanyingidde nga nammwe mulaba muleke ntya naye bangese omuveeko bayiramu simwesonyiye naye nabadde namuvuddeko nze nkunyonnyola lumu neneyongera mu maaso sidda siremera ku nsonga nnemerako yakibyokwogera nina bingi. Nkugambye omwogezi yekka yali safe. TikTok kyakoze comedy down ne music yennyini bapromo oluyimba lwo lutatrendinga ku TikTok olowooza oba olina oluyimba. It is not necessarily nti TikTok owakabi ku TikTok asobola osanyusa abantu in reality. Era Miki alina 1 million followers ne Chakala naye Miki ne Chakala bayinza olemu okuleeta abantu mu showground. Ate kyo Madrat and Chiko bwe kye bayina yawula wadde gambye pressure weeri naye bano bo basigadde bali mu bantu ba stand up comedians nti Madrat and Chiko bampulira kati babadde banyiiza gakayulira nzija to papa Madrat nze mwogezi kati obadde onyinyi badidde mu bulangiti ne Chiko nga mwanji bonna bali batakayulira. Kyembadde nkugamba mu bantu bano abali yali tebaleeta abantu bano bamiki tebaleeta bantu. Yes, tebaleeta bantu nti amwajjeeka ajje but naawe akola comedy ono n'oleeta abantu Madrat and Chiko kitegeere nti olina okwongeramu obukodyo nnyo. Why? Nti even when nga bali mu shoyo bakulinda okukulaba oba bakulaba era baba balaba bamiki wano okuba bali vakyo si baakusasulira. Abakusasulira data na birabo obyawera online bw'oba oyagala. Kati ne waba ali mu shoyo wano abaalaba Chakala kuba buli bwa ddakiika oba seconds subwana laisano naye bannange kati bunyumira every person emi inclusive. Waso yabeera abompeereza ekizibu nti bonna bwampeereza bwange kale ate obwange nze obwange sibumanyi oba bulina bumeka I don't know. Pulira abantu amamba sanga bangamba Iculi nkwagala nnyo ndi fan wo ku TikTok ndi fan wo ku TikTok sibeera ku TikTok ndiko kwaka ndinaye account naye manager wange yabagirwaninga kati abantu bonna bazze bangamba isima ndi fan wo ku TikTok shiraga shumba tweets about me isima you are hilarious on TikTok nebuza kikyenkola ku TikTok kati mpaka Waso watandise okumpeereza obuki obuntu yeye nyini Waso agamba nange nze nyini onsanyusa nnyo ku TikTok nemubuuza Waso kikyenkola ku TikTok kisimanyi kati olaba Iculi gwe bakuliyetingamu substance waliwo page zibandaze simanyi Iculi nation si zange ninga zirina byonna bo bali bapostinga ku Iculi yekka. I didn't know how viral I am. I didn't know sibadde simanyi how viral I am. Omwana yaze nandagana nga balabayo eno waliwo YouTube gye bandaze yonna bali bateekako Iculi yekka naye ng'erina abantu bangi nnyo. Sit, I'm complaining but I'm wondering, I'm like, oh my God, kale singa nazaaliwo ebya computer mbimanyi singa ebyo byonna mbimanyi sina kyembimanyiiko binyumira bunyumizi naye Waso ampeereza kiripu zange kiripu ku kiripu nze nnyini nenseka nengwe waliwo ambuuza ebibuuzo eby'obukambu baba bikola batya. Kati TikTok ataddewo pressure nnene ku Madrat and Chiko. Aleese nga ne Madrat and Chiko oyina okgenda ku TikTok ate era n'oba ng'oli wa tabu
kuba senga bana bali ku TikTok banayingira mu bantu be papa tomuddi ne bamuyiga bajja kulya sente zonna oli ajja kuba mulabe eno amulinde byonna bina a lot of pressure yeah. Yes ekanzu zo naziyingidde business njirimu direct yes Iculi yenze supplier onzogo okubira nenkuletere kanzu yes osobola n'okumpa order ne tupima nenfuna size ebyange si bya papa tobeereyo n'ogamba Iculi ekanzu zo oba tozisobola zireke waliwo abazisobola sigenda siguza buli omu I'm looking, I have a certain target audience jenguza amakanzu ye gasobola ya fani banga banji nnyo bagasobola mitwala aga kukakadde awo wenyimiridde yes Iculi takoma Iculi takoma ninamu ka temperature obudde bwankuba ndowooza kyekiviiriddeko ekyo ngenda chekingako mbasawo bangawo kwa big clinic ninamuko meeting ne attorney general owulira kati ng'ongamba atunde ekanzu yange mitwalo 10 ogudde eddalo gireke ku 3 eya Iculi gireke bambi mbagala nnyo abantu be Dubai mwebale nnyo Ashley Quality Dora Nakakando Olivia congratulations webale kusoma dia essomero lyo kali lyaleetedde bannayuganda okwewuunya Middlesex University abasajja bajuwa erinnya naye nga congratulations baby webale nnyo buli kimu nkwagaliza birungi byokka you know era nkomawo Dubai this time nga nzize kukyalira kumwe mwekaba I-end wano nabadde mbantu bange ababulijjo naye nga abasuubuzi bange kukikanula mbaagala nnyo abantu mwenna abalina business Mpombo restaurant mu Dubai webala omulimu ogw'amaanyi gwokola mbajjukiza okugenda oligestalinga mu yuna mwewandiise buli zone mu area mwoli osobola okulonda Patrick ne muvawala nani ne muvawala Omuyimbi yavudde ku stage nagwo wa South Africa simanyi bamuyita TITCH naye bw'otunule Omuyimbi oyo engeri gye yagudde abayimbi be Uganda muve ku kookayina oyo kookayina waati oyo kooko bwati waati akubisa omutima omulundi gumu kati oyo kooko ye yamukubye ndabe batibadi lubawoza simanya oyo kookayina waati waali w'omunywa obeera kwayipuza waggulu nnyo oba oli muyimbi kati yatalantuse n'agwa n'asituka nga kukoka mubye n'agenda ku bwongo n'alyoka alandinga bageze omutukako nga maneya ne emmi oyo ye kookayina nno ne mushrooms wezito wezikuba ne ecstasy weetantala ebikubanga oli muyimbi nga tomanyi omaze onywa kookayina oli kwaggulu omutima guli kwa high blood pressure ebyo byofuna oyo yagudde gwe mwala byagudde simanyi TITCH kooko oyo gwe bayita kookayina yamupye nga mulaba yenna omutwe ne gwe dudu mye wegendereze certain drugs oba tomanyi duraga togigendako drugs zikuba kati oyo omuyimbi gyowamulabe bwoti TITCH yenna yabadde ali too high oyo gwe bayita kooko kookayina wato wakola yagudde nasituka n'abamazonto nga kamupirayini egenze waggulu mbonga ate eyita waneti n'owulira wali otaddeko kooko mu mutwe gwo buuza Iculi wekugamba ekintu kiwulirize nnyo
oyo TITCH yafudde kokaina pyo mutima ne gukutuka kubanga yakuba mutima. Yes, yakutula mutima koko yoyo kokaina byebyo ti simanya abadde nnyo kubanga yakuteeka ku hype koko oba omututte. Kati oyo simanyi omuyimbi wa South Africa abona ddala abo abamulaati n'amaaso ge gonna ogatunulirawo oti yenna mu face. Kati koko yabya omutima n'agukutula. Tewali kirala. Weewala ebikuba ng'ogenda naddala mu abayimbi. Abayimbi ba America boolaba bonna babeera ku drugs ez'empeta zoolaba ennene zirimu kokaina. Bakola bati baliyana. Naakuba ekisayi gwe tokisobola. Abayimbi bali ku kokaina. Gwe tolina ky'omanyi ku drug. Gwe drugs omanyi njaga enjaga siibu drug. Nze amanyi ebya drugs. Iculi the drug. The rest are cigarettes. They are the best. The rest can wait. Inze drug azakubuulira azayina eddagala. Baawo nti Shiba takumanyi. Tamanyi. Sirina gakayana. Era yagala ba feminist bankubire bannamirembe bitama simanyi baani era isimasima. Shiba omanyi naye ayina influence. Speaker ayagala nnyo Shiba. Kati agamba live my artist. Kati owange kazi nako kayina amaanyi mu ggwanga naye ne Iculi anti tagenda. Iculi the drug. Tewaba muntu akuzzaawo ti omuyimbi yafudde oyo gwe bayita kokaina. Bw'aba teyanywedde kokaina mushrooms. Bw'aba tali ku mushrooms ali ku amphetamine. Bw'aba tali ku amphetamine ali ku ki? Ecstasy. Ebyo bikuba n'otamanya w'oyimiridde. Ne bakugamba ti otuuse n'otula mu train n'ekuvuga okuva e Stockholm mpaka Denmark. N'otuuka ne bagamba tutuuse Denmark n'olabanga abadde yeewunzise n'okola oti naye ng'otambudde hours 7. Gwe nno ddaawo. 7 hours speed. Olwepeke gye bayita speed. Otuula mu France mpaka London mu train. N'etuuka e London n'okola oti n'obanga omanyi ng'okoze oti bali kututte n'okola oti ng'olabanga ebagita speed. Towummula obeera ku speed. Tolumwanjala tolina kintu kyonna. Kati yoyo kasi totuuka ku eyo drugs oyo owaba TITCH yenna yabadde akubiddwa kokaina n'omutima ne gukuba. Kokaina akubisa mutima bwa era yasambyemu ebiri nga wassalamu. Iculi bini mutatiina. Yes. Gegenda mu Europe n'amaalo ojja kugwawo eddala. Waliyo drugs. Ofuna dulaga n'obyerabira. Bamira empeka bazo. Bali baguba. Bali beebakira ku mpeke, kulya ku mpeke, kutukulowooza ku mpeke. Kati bayina empeke. Ojja gwa mu mpeke weewonye nkugambye nga watutte amphetamine. Ti ove Paris paka London naye ng'owuliraga yakatuuka. Yes. Bagiyita Heaven Walk. Ku lunaku lwe bayita olwa Halloween lwe lunaku abazungu lwe balayisinsinga drugs. Bakubwa drugs noti buzaffe kati Europe gwokimanyiiko kyobeera ne mu America naye ng'obeera mu kayumba. Ffe ne Sweden ate tuyina zi street, tuyina gangs. Nze zennyini Roxford nina gangs z'abavubuka Yugoslavia, Gambia, Congo obamanyi obungi. Kugambye ne mu Sweden era nga twakola dazi base. Sifa tusinga serere fa tulina street way kola base. Tuke Roxford nga twakolayo base. 83 mu Sweden buli omu agimanyi. Base nina Abayugoslavia, Ababrazil, Abagambi, nina abatake bonna ba youth. Naye bayita mmere.
babera ku drugs otyanga omwana omuto yatutte kokaina otyanga alina kyakubanja odduka n'okimuwanga toyagadde nkugambye bw'oba kuwa ecstasy n'otuula mu nnyonyi okuva Amsterdam mpaka Kampala ennyonyi erandinga n'obanga wekanga mbwekanga tutuuse towulira nnaku flight ng'oli Kampala watodda kati oyo tochi hype ya beat ne beat ze bakubuuzira bezo z'amapiano zirimu nnyo ziwulira beat z'amapiano nga z'abafeesi bafeesa bufeesa kati yafeeseza najja nebbugu muyasose nakuba omutwe wansi n'atawulira n'asituka n'ayikangabala ne kalyoka kamusala down dead yawedde next Iculi the cash crop Segirinya ali atya Segirinya when is your maiden speech when Segirinya no nawe oluddewo okola otandisa abantu ojja baleetera doubt Segirinya when is your life when Segirinya oluddewo yogera tugende yogera nti no nakola pate yange Segirinya national platform tugende neeyo Segirinya yogera kigwe otaddewo nnyo embeera please yesse wanya naali ati abaana abo balaba edduka naye omwana Kimulavu Black yaseseza yagambye ti omwana Bobi Wine yeekola ebintu mu kampeyini nga ffe tumulaba we look de so yabiise kwekola bintu naye abantu abaana mu temukyatya abantu bakulu sawa omukulu yeekola ebintu mu kampeyini mbaagala nnyo bannayuganda mbaagalira ddala omuyimbi bamuyita Joyilanda omuto Katale and Kando Kapiripiti yeetaaga alubamu yefulume Kapiripiti yeetaaga alubamu yefulume bane Fresh Kid yagenze mu ssomero lyawe ery'esi wano tayawukana n'abagagga ensi n'etandika ate omunyonyogera mu esi wano Felista yagenze ku Maria Mwai Fresh Kid yagenze mu ssomero ki oba tannatuula P7 Katonda amuyamba afune omugagga amuwe essomero eddala tusaba n'abakisobodde akikoleko kubanga Fresh Kid siraba bwe watulaga ssomero lyaliko akyali mu P7 oba yatudde ne Felista oyinza oyingira esi wano abagagga ne bakwerabira n'ogenda otoba n'ensi eno nkubiriza abantu bwenna abali e Bulaaya abantu bawero wishers okutufunirayo ku buyambi bw'abasiraamu buno olanga gw'abayisiraamu tugenda mu kisiibo wobeera olina ky'osobodde oba olina emisaalo ng'osobola ogitutuusaako oba olinayo kuziya saluna ng'osobola ozituweereza era ffe tuzikuŋŋaanya tugenda tutambulako mu mizikiti egy'enjawulo okusukkuluma wano e Kampala nze ne ttiimu yange tulinayo emizikiti gye tugenda ng'okyalira asobola akagaali baseeka baffe batambula eyo nga batambuza eddiini naye nga tebalina ntambula kale oyinza okuba nga oli musuubuzi Japan ng'osobola otuwaayo obugaali oyinza otuwaayo ekintu Kurani tetuzigaana yasaluna tasubiyaati zino zonna tutuuke ku basiraamu wabulanga mukyo mujjukira nti ebintu tebiri beeyi eri wagguluko kale eŋŋano tugyagala n'obuwunga ne sukaali tubiteeke ku masigidi ez'enjawulo abasiraamu bakole ki basiibe bulungi ogwo omulanga ngukubidde abantu abeesobola saabokkaka abeesobodde awulidde obulungi yes tulina okukozesa obulungi emitimbagano
byebyo bye tulina okukozesa emitimbagano ebimu ku birungi tusinzira mu Kombaka Constructions tukolera talazo amadi tukolera designs tukolera stainless tukuteekeramu gypsy tukolera ebintu bingi ku nju oboye wonalaba nga ebintu bye tukola bikwegombesa contact Kombaka Constructions Limited tukola bulungi amayumba tuteekamu gypsy tusibamu fountain tuteekako stainless tukola compound tukusibirako Italian stucco tukolera floors tusiba wallpaper Kombaka Constructions Hampam Villas tubayita ogula ennyumba eri abamazeeyo ddala ng'obulamu oyagala beera mu bwalimu e Bulaaya tulina village twakolera bagiyita Hampam Villas ziri wali ku Arkwright mitwalo nkaaga ejja dola amazzi gawuliriza ennyimba ng'ag'omu mu Dubai banneyiba bo baamalayo nga ggwe wennyini tisiwa kutwala muyeye theatre golf clinics pharmacy byonna biri munda teweetaaga fuluma bagiyita Hampam Villas fe bannannyini kisaawe kibayita Miss National Stadium ekisangibwa wano e Nakivubo gendayo ofuneyo amaduuka agakabi okolereko mu places ennungi ku Ham Towers mu Kampala wakati nga wakava ku paaka enkadde opposite ate n'empya Ham Empire Group of Companies Eyasse no one Eyasse nobody Eyasse still tukola gypsy tuli babi tumidde ku kyali wange bamuyita Muhammad Musa direct operations mu Kombaka yes era ng'asangibwa ku Tubonge network Bukenya media kyali wange Figo e South Africa Lusipato Alan Chiwa nkubuuzaako mu bitiibwa yes nembuuza ku kyali wange Saimo omwene w'omu kibuga kukuwaze banga semanengene nembuuza ku bloggers bange nenkujjukiza nti genda mu Godfather Property Services gyoba okolera ogule ettaka mu IK mu 2-5-10-5 Godfather Property Services na Sifu TV esingako ebinyuma teweerabira ku following dictator meal teweerabira munnaye Kasi the bodyguard remember Jose the blogger kyali wange Nyonyi Nkeze teweerabira Nabs teweerabira kyali wange gwe bayita 256 Derek Pro teweerabira kyali wange gwe bayita nnotumira nti bablogger bonna mu ggwanga naye abamu amanya Jajja Siba Good Gate musomooza sijja kwetaba mu ntale ezimu kanzireke zigende it is for the better engeri gyegenda mu Ramadan sikyagala kukola nnyo damage kale oba guddewo gate wali nkubira kasimu ndigenda Thomas Tayebwa is here in Bahrain in Inter-Parliamentary Conference. Amos Banyenzachi, thank you so much. Deputy Speaker tukwagalize good stay in Bahrain for the parliamentary talks zogenzeeko. Mbuuzaako nange ndikata zavuga Charles nkubuuzizaako ng'olikata nkuzaamu amaanyi titogwamu maanyi buli wogwamu amaanyi take Iculi for example. Right, ani omulala Bachiga Facts mubuuzaako nnyo Bachiga Facts nogamba noogu kyali wange wakabi nnyo mu Western Uganda nembuuza ku bablogger bo mu Western Uganda betugenda meetinga embalala very soon nti muli bakabi nnyo Basoga Eclipse nenkubuuzaako buli muntu alina omukutu nekugamba following Fourth Estate eya Duke Mwesigwa subscribe like and comment Abudu Omudilibada follow like and comment Fik Love mumu following share like and comment yeah muba following abo naba blogger bakabi Fik Love Abudu Omudilibada Derek 256 Nabs Nasif TV Bukenya Media Tubonge Network Jose the blogger abo bonna batabu nnyo
bachiga facts n'ennyonyi nkeze straight kaye wisdom bonna ate naakola ntya bat badru vibe UG bat badru eyo nayo mugifollowing enjibeerako ne Jenkins Mukasa all the time omugaati munene nnyo teweetaaga wadde oguteekamu ennugu gwe newoolabanga oyina abantu batono ojja weza abantu ebintu bitandika buki butandisi so toddawo n'okotogera muno zikyobola abatumba wa interview go gandi go tandika yes era z'omuntu the approach time yokaze kasita omuntu akwata time approach time yes Fifi the Queen nkubuuzaako how are you doing webale byonna byokoze webale kugenda laba Olivia Nakakande munnange teyaŋŋamba nandiyongezaayo tiketi ku Nakakande I do anything yes love you Diana Nabatanzi kwagala nnyo kikwano olinkubira ddi ku ssimu ne tunyumyamu nze bannange kyo kiddayana kyampitirirako agaaso obunnyo singo biseera kugambe nali ndi ku Nabatanzi Diana yannemesa bannabatanzi simanyi bajjamira kalungi please ndi ku Diana Nabatanzi ebiiso singo biseera kiseka kino bannange nze nakitegeera Zanero Sara Enza Adija Kigozi muba following abo bonna bakabi ate abawala bakabi muveeyo n'abawala abalala thank you Adija Kigozi kwe believingiramu nnyo Adija wakabi yes aba mu gym alabika bulungi lips tits hips even fingertips Sara Enza kirabika bulungi skin kiwunya bulungi kyambala bulungi please come out tulekera wentu byokwetuulako ng'olimu oyina gadgets you have means mwenze yenze buli wamu yenda ofune ebikola ofune kyokola ku simu me love my girls bakabi nnyo Sara Enza wakabi Adija Kigozi wakabi Kakalamu wakabi abe wakabi abakabi bangi buli ssaawa tufuna abakabi fe tuliwo bongerayo Nabatanzi ayina ettutu obadde otya penge bannaye mbakubiriza okulayikiga peji ya penge tube ne baparticipant bangi emitowe gisukka obungi tujja kuliyetinga ebintu bingi nnyo ne penge mufollowing peji ye Governor S mindset bachali bange bonna be nali nayewukana nabo kati mbaagala luli twali mu bbugumu lya kulwanira space kati ekyawaggulu nakitwala byaggwa bonna mubagoberere mindset yibani bano waliwo bano abaakona bakojja omugezi abo baakona balumbuye abo baakona naye nkugambye bonna abalimu omulamu mubagoberere Ido Faruku Sakozi yes mumugoberere Flavia Namulindwa mumugoberere abantu bafuna obudde mugende ku TikTok era mufuna ku kyo supporting ekyabana Uganda nabeera n'olugezigezi ku bana Uganda buli kimu nakifuula ekyabana Uganda nti kyawansi era ekikulu bana Uganda tebakola kino soko oyagale kye tuyinawo nyama ntono kaya neri munkwawa yes nyama ntono kaya nange eri munkwawa soko olabe ekyaffe naye buli ssaawa Nigerians are better than n'omutunulira ogutwe n'omugaakumaaniina amasoko wagire ekya Uganda njagala nnyo Karemake akato MC Rich straight ayina Amsterdam Jews next time ali Amsterdam is following omuntu akoze ekintu n'akusaba akusabye to follow gwe tolina kyokoze n'okufollowinga kukuleme namwe mutwale eri genda ofollowinge noonyamu ebigasa bitagasa bireke abyogera enjo gw'okwogera okusobola si enjo MC Norman ngeni mufollowing reggae star wange kakensa mumufollowing waliwo gwe bayita Nsubuga my best bamuyita Nsubugani ye Nsubugani ow'olugezigezi
waliwo abasajja bange nga ebintu byawe byakabi naye nga temuliwa budde. Genda owa omuntu obudde Nsubuga bamuyitaani ow'omu Canada amanya amuteeke waawo bamuyita Nsubuga bamuyita ne Adrian Nsubuga wakabi ku fly on the wall. Adrian Nsubuga ate yabadde wakabi since nze mumanya Adrian Nsubuga mu analysis kaveeko yes waliwo gwe bayita Nsubuga ali awo wakabi benkugambye aba trust katika kensa trust emutwala wala ne woba omusinga abantu abaana bali trusted banka zimwesiga entities ezakabi bamuwa information okuva mu justice. Goyinza oba n'abantu bangi naye nga bonna temuli alina credibility trust. Kati nga atonne nnyo tunda ekkanzu yange miliyoni emu abagigula mbayina kuba kati nfunye trust mu bantu. Faadi Nsubuga so kati Faadi Nsubuga quality waliwo quality ne quantity edimezaya. Yes musajja wange wekalangaalo ayina studio mu nyumba ye ebintu ebyakkiriya naye ayogera ali asumbusa edimezaya yokala mugamba naye nti muka bonna mbagoberere kati waliwo ba best bange nga wayogera nange njagala muwulire Lugonvu nze njagala Lugonvu mmanyi gwe Uganda empya akola ka audio nenkawuliriza eddakiika nga 6 naye engeri gyakawaamu Lugonvu waliwo dokita wange omuta Dr. Kazibwe dispatches abeera ku CBS. Oh my God kati n'okwogera kulinga mupiira olina owulira omwogezi from fa n'omwegomberawo. Kati sinza kwegomba Maite family sisobola no talina byayogera ayekolera is good mu miransanafu wabuvuyo talina byayogera mu miransanafu yekolera yekka nopugweina. Bano bonna basame baleekaanyi sami muleekaanyi lwakuba amanyi okweyambaza obulungi. Bulaka yamunyirizaamu nayiwamu butto mu mutwe kati awo ayina engeri gy'abeera mu bufofu obulungi nga ayeekolera yantama naye muwulira kuba mwogezi quality ayeekolera quality. Nze president tegamba oyo kati ate oyo mwogezi oyo si mwogezi oyo just comedy yagwa neyeepaatika. Yes oyo mwogezi Lumbuye mwogezi Nuwa Mawagali mwogezi aba composite akulimba akutunudde mu maaso talabanga Nabagereka nga azaala abalongo nti alina drone z'ebulanzi alimba Nuwa Mawagali naye alimba ali composite nga sawa 2 obutikitiki 6 eddakiika alimbira mu time abantu nalimba agaani kasita obwongo bw'omuntu obuteeka mu time reference amanya omugamba kituufu. Kati Nuwa Mawagali awo nga walimbira nti ku ssaawa 2 eddakiika 4 n'obutikitiki 7 abantu nga batuula nga bateekako data nga kumba alimba naye nga mwogezi. Waliyo abatali boogezi mbamanyi nga yeesibawo kojja omugezi si mwogezi talina byayogera. Kyova olaba enamba ze talina byayogera. Makanga talina byayogera. Abo beegobako gundi TITCH baali bamuyitaani kyali wange natandika naye nga musomesa mulungi wa Nuupu bamuvuma n'agenda abeereyo ku Twitter yali musomesa nga wakabi ali Ireland awo sikyamujjukira yali ku kyoto nga wakabi agayaye ne gajja ne gamuma waaliwo gwe bayita Swale. Swale waali wa ne Kampala Nuupu yamu Swale yali mwogezi nga ali Saudi Arabia naye nga Swale tagenda. Abo si boogezi abo beepaatiika beepaatiisi bwepaatiisi. Kati Kayanja mwogezi Kayanja mwogezi lwakuba agwa mu byatamanyi n'agenda ayingira topiki zatamanyi ninga Kayanja mwogezi president w'abakadamu kaye
kaye mwogezi kaye mwogezi nayo takula maaso nako emizimu gimuyi omwana oyo agenza akopaye kaye kyeyakola kimu yategeera Iculi yeki yemunyenyi tava wali Iculi kati kyenkola kyakola kati yatandika amataayi kati nazze muzino eza sport sitazisobola naye nga ye yasalawo akopa Iculi buli kimu yali yantama naye nagenda olaba buli gyenzira gyeŋŋenda gimusanga netusalawo tukolagane bamuyita Faizo Mayanja bafiirwa omwogezi abo bamuvuma Faizo Mayanja nga teacher already nga musomesa he would explain yali abatolinga nange naye nga menyeka naye nga mujerega bujerezi nanyiga naye nga is a very good communicator bagenda kuleetamu bayaayi ne baleeta abawemuzi ne batta revolution penge yatta revolution yammwe ate nga akigenderedde n'agitta ayogera ebirungi naawemula yonna neeyiika kati Mayanja Fazili ne bamwegobako begobako Fazili. Yes, Fazili was a very good communicator. I respect him so much. Nze mbamanyi bembadde nabo ne bagaana naye nga mindset yandibadde communicator mulungi nnyo, nice handsome man, alabika bulungi naye okutagala tagala bwave eno bwanyiga bwadde eno bwave eno bwadde kati yatta credibility mindset yatta credibility nava mwenupi nadda mwenali nava nepenge kutagala nava eno nadda eno nava eno taking funds for granted ba ne bakonna Lubaga South MP very good communicator Lubaga MP omuyita mmere Lubaga MP ani akugambye naye kubeera matankane nava mu Nuupu nadda mu Nuupu nayagala obwemupi naye simba mukyalo matankane awo wonna Iculi nga ndi ku kintu eki nsalawo gumu kati sinemba kulembera webatyo bebasigala naye nga boogezi balungi mba njagala obalonzigaba mbuli amazima buli wembeera nga sirina kyawulira mba mpulira Penge ate sitinziramu video za Penge enkadde ndi fan wa Penge nnyo to the extent ndi addicted to him bwabula ku internet mpulira bubi bwakola live nyinzo giraba bwatakola ndala neza munenja kubanga ndi addicted to him. This is me telling you the truth. Manisolo King awo nabachali bange nenga tuvuganya nze ne Manisolo tuvuganya naye Manisolo andaba twetumira nenga tuvuganya tuliwo okuvuganya gendo following kati Manisolo King mwagala nnyo mumanyi ku internet ninge yali amulabyeko. Yes, bwetesi bweri omugati gwa Facebook munene ne internet tobeera jealousy atayina waka yabeera jealousy yekka. Yes. Fred nanga bonna njagala mbagoberere tuvuganye tulyoka tulaba asinga sagala singa nzeka nga sina benvuganye ompise chakala eyafunya awadi y'omubanga tayina bavuganya nze njagala tuvuganye omuntu ndyoke muwangule musekerere ne kati ku top bandeka yonzeka ntunula wansi ndiye nozeka siraba gwemvuganye naye bonna benali mvuganye nabo batya bagenda we bali baba nakola ekintu bekuŋŋaanya mu gurupu wangi subscribe to Penge page, subscribe to every page ya kabi okuyogera abantu ne bakuyiga kintu si kyangu. We have assumed space abantu mwino bawagira buli muntu olina kyolina omuwagirako rich travel and fashion okitegeera olina omwagalako okwambala obulungi okulabika obulungi okukwata gadgets ezakabi n'okutravelinga olaba ne Sami olina omwagalako okwambala obulungi yakuŋŋaanya agajegere gesebo n'agapangapanga okitegeera abeerako mu nnyonyi at least n'emujja ejjidda n'emukuba eddoa 1.5 hour the flight zaalinya naye mulayikinge Mirundi Junior yasoma n'anywanywa bbiya n'asavuwala kati yenna alimbya ttaka mu myezi 2 ajja kuba atambula naye mu following
follow him. Ayekolera ali mu mpuku yekwesa oba ali ludda wa enjala gyeneemuttira. Tamanyi nti Katongo mumiransanafu apulaninga mukuba nnyondo ku mutwe. Kamumiransanafu ka mutima mubi ne Bobi Wine yakwogeredde keteeka mu bintu n'olowooza nti kekabimanyi nega kabula butugiro oyo omanyi talina nsingo mumiransanafu. Tolina bw'omutuga kati omuntu atalina nsingo bamuyita kabula butugiro. Yes, enkuba etonnya man kambeerekereze. Mbagala nnyo mbagalira ddala. Until we meet again, bampita Iculi. Yes, naye ng'omuyimbi muganda wa Chosen Becky akuleeterwa Shonga Music. Muganda wa Chosen Becky ayimba. Chosen Becky naawe kimanyi nti ne muganda wo ayimba. Hear me that? Yes. Till we meet again, mbagala.